Sharon Mirembe at the Service Providers Forum tukwogera ku nsonga ezinyigiriza abantu betuwa service oba abatuwa okubakolera emikolo gyabwe. Abantu bangi abali mu service providing naye nga batta emikolo gy'abantu nga bamusasula akola omukolo ate nagukola bulala nnyo than what the mugole expected. Notamuwa bifaananyi bye mbu ne bikubulako, omukolo bakugambye jangu abako batuuka ssaawa 6 n'ogenda ku site ssaawa 5 n'ogenda kutimba. Tujjukira nti obudde bwetaagisa nnyo ng'ogenda okukola emikolo. Abagole abeemulugunya nti ba service provider tussa emikolo gyabwe nnyo nnyini ddala ne bakuwa ofumba emmere n'emmere n'ofumba emmere n'etamala bantu naye nga bakusasudde ofumbire abantu. Abagole nabo abalina obulumi okuva ewa ba service providers. N'olwekyo bwe Lwakutaano tujja kuba n'abantu ab'enjawulo abakoze emikolo gyabwe. Owa makeup n'atuuka leeti yakwata abagole 7, ow'enviiri n'atuuka leeti. N'olwekyo wano ku Service Providers Forum tugenda kuba tunyumyamu ebintu ng'ebyo. Gwateekateeka okukola omukolo ate omanye biki ebyatta omukolo gwa gundi era mbigenda ntya. Buli muntu ali mu service oyagala kukyazaako namba ya ssimu eri awo wansi, WhatsApp me aye tubeere nga twogera ebintu ebigenda okuba nga birongoosa industry yaffe, omulimu gwaffe. N'olwekyo olunaku Olwokutaano essaawa zijja kuba nga ez'akawungeezi abeerako ate ng'olaba abantu ab'enjawulo nga boogera ku nsonga zino ezibakosa. Sharon Mirembe atonsubwa. Ciao.